Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nyagadde tuyige engoya gy'ogoyamu akawunga oba tuyige enfumba gy'ofumbamu akawunga. Njagala tutandike. Teekako amazzi agagenda okukagoya. Teekerako ddala amazzi nga gawerako, kisinziira akawunga k'ogenda okugoya naye gabeere nga gawerako. Njagala tutandike. Amazzi bwe gaba gayidde gateeke ebbali, funa essefuliya endala yiwamu otuzzi tutono, tandika okuyiwamu akawunga. Omala okuyiwamu akawunga yongeramu amazzi ago g'ofumbye agookya, tandika okubeera ng'okakyusakyusa bw'otyo nga bw'olaba, kye bayita okugoya. Beera ng'okagoya, bw'olaba nga kagize nga oyongeramu ku mazzi. Olaba kikulu nnyo amazzi ago obeere ng'oteekamu ku mazzi eno nga bw'ogoya. Beera ng'okagoya, beera ng'okakyusa, beera ng'okanyigaanyiga, teekamuko ku maanyi nga bw'okalaba. Akawunga ako kaba kajja kujja bulungi nnyo, empulunguse ziggwemu bulungi singa onaaba okagoya nga bw'okakyusa nga bw'olaba nga bw'onyiga ate nga bw'oteekamu ku mazzi ago agookya ge tulina ebbali. Kikulu nnyo amazzi, fumba amazzi nga gawerako kuba bwe gakuggwako amazzi ago agookya tekiba kirungi. Buli w'oteekamu amazzi amabisi akawunga ako kaba kajja kukona, tekajja kubeera kalungi. Kikulu nnyo obeere ng'okozesa amazzi agookya paka we kajja. Okitegeera? Beera ng'oteekamu ku mazzi ago agookya nga bw'oyiwamu matonotono eno nga bw'ogoya. Era obeera ojja kalaba nti kayidde. Ekirala, akawunga bwe kaba kayidde katokesa ne kabeera nga tekakyakwatira mu ssefuliya wansi wamu ne ku kalawo, nga tekakyakwatira ku kalawo oba ku mulawo. Okitegeera? Ekirala, njagadde nkubulira eddakiika, wano tuli mu kugoya afu, tugigoyedde eddakiika 5. Okitegeera? Naawe osobola okuseetinga tayimu. Tugigoyedde eddakiika 5 nga tugoya afu y'akawunga. Ekirala, kikulu nnyo okutunuulira omuliro, era omuliro bwe gubeera omutono wansi ku ssigiri oba ku kyoto, ebiseera ebisinga akawunga kasobola okukukonako oba obutajja bulungi. Kwegamba kikulu nnyo obeere ng'omuliro ogulina ku ssigiri. Ekirala, amazzi agookya gabeere nga weegali mu bungi. Bwe kityo bwe kiri. Akawunga kajja kuba kajja bulungi nnyo singa onaaba ogoberedde ebintu ebyo. Kati awo nga bw'okalaba kawedde bulungi nnyo, ndowooza okalaba empulunguse ziweddemu bulungi nnyo. Ekirala, tekakyakwatira mu ssefuliya, tekakyakwatira ku mulawo, n'olwekyo kayidde bulungi nnyo. Kati awo nga bw'okalaba osobola okutandikirawo okulya. Oba osobola okukazzaako. Kati nga nze njagala nnyo akazzeeko ke kasinga okumpoomera, naye ebiseera ebisinga abasinga bagoya bugoya, awo n'atandika okulya olw'ensonga nti kaba kayidde. Bwe kityo bwe kiri. N'olwekyo njagadde tuyige engoya gy'ogoyamu akawunga. Beera ng'otunuulira nnyo bye nkubuulidde. Kawunga ko kajja kubeera kalungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Suubira mwenna mukeetegereza bulungi. Kati bw'oba ogenda kukazzaako, okakwata bulungi nnyo n'okateeka mu ndagala. Ofuna olulagala nga bw'olaba awo, okateeka mu lulagala n'okasiba bulungi, n'okasiba n'ekyayi bulungi bw'otyo. Kati emmere eno bw'eba emaze okujja ng'omaze oginyiga, kateeke waggulu, saaniika. Emmere ng'omaze oginyiga, kateekeko waggulu okazzeeko. Kigenda kubeera nga kiwedde bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako nnyo mubeere bulungi. Mweraba.